Mugamba mutya abali ku channel ya Faitibwa Chaiti YouTube channel ya Follow njagala tutunulire kibaite ekibwankulata. Kino kiyitibwa ekibwankulata nga bw'okiraba. Ekibwankulata kino w'okisimbe kisakaatira kati nga bw'olaba kino nasimba kalinga bwe kati nga bw'olaba, naye buli we kirwawo kisakaatira nga bw'olaba kino nga bw'okira kyonna kijjuddewo wano. Ekibwankulata kino ddagala nnyo, jagadde mbulire ku abakyala lino lijja kuyambako ku nsonga y'amazzi. Ng'otawanyizibwa amazzi go mu kisenge, lino ddagala nnyo ekibwankulata kijja kuba kikuyambako bulungi nnyo. Okikola otya? Okifuna ofuna bikoola osobola okimenya bw'oti nga bw'olaba, olaba okimenya bw'oti n'oteeka mu kasefuliya n'oteekamu otuzzi n'otokosa. Bw'olaba nga bitokose nga biyidde beera ng'obiggyako, funa akasengejja biteekaawo biwoole musigale mukibuguumirize. Beera ng'onywako olunaku, osobola okunywako ekitundu ky'ekikopo olunaku, oba n'onywa ekikopo n'okinywamu emirundi 2 olunaku. Ku makya ng'omaze okunywa caayi n'onywako ekitundu ky'ekikopo, n'ekawungeezi ng'ogenda kwebaka n'onywako ekitundu ky'ekikopo. Lijja kukolera bulungi nnyo ku nsonga eyo ey'amazzi. Lino ddagala nnyo ku nsonga eyo. Kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 077873401 yeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel ya Faitibwa Chaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.